mba ndi awo ntudde yajira mu kifaananyi mu ddirisa nga ndaba muwanvu bwati ne yeeyayamula atya ng'omanye omusota okweyayamula gwe okwayuuya neŋŋamba kiki naŋŋamba kati oli babiri yekka gwe muwe emmere nze enjala eyagala kunzita omusota gwayogera ye mbubaba w'amagi ne bagulanga ttule z'amagi nga bazikola ki nga baziteeka awo kati omwana oyo omukyala yatuuka ekiseera n'alemererwa nga bbaawe amusudde mu nnyumba nga takyasobola kugula ttule y'amagi eri kugiwa ki mwana omwana oyo n'avaayo nga yeeyolekera mu bapangisa abalala abaliko ng'ajja n'addanga ku mulyango gw'oli n'adda ku gw'oli ne bakuba enduulu ne balaajanira landiroodi ne bamugamba munnange ffe tugenda kusenguka ku nnyumba zo kubanga tulaba ebitali bituufu ku njuuza naye oli namulabako n'amaaso gange ng'oli basobola n'okugamba gula amagi n'ogagula ne bamuteeka mu kasonda weegati n'avaayo bw'oba tolina mutima mutiitiizi n'omulaba naye ono yayita atya abantu kumulaba aye nga yayayuuka kyagwa guli gwali muyaayu ng'avaayo amagi n'agaliira wamulabako ng'alya yagalya ng'ate amagi ago nze olaba oliteekayo ate nga ddamba eri oli waliteekangayo nga ddamba naye ogenda okutuuka nga wano ku kasonda kuliko akatuli abantu beeno lwaki bazaala nnyo ebintu bwe bityo abantu lwaki bazannya abaana bwe batyo kuba bannaalo nga bajjudde muno mwonna bonna bazaala ekintu kyekimu sikiwaako bujulizi ekyo nze atali nnaalo naye nga bannaalo ng'okimanyi nti abasinga musota mwana ttimba konkome abeeno mu kino ekitundu simanyi nange munnange abasinga eno bazaala misota konkome binya oba Katonda bamusobyaki simanyi Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MLife kwe tuli amanya bampita Rima Sam oba mitanikira Bongo weewaawo webale kutulaba gwe mwana wa Katonda ali eyo webale naffe kutuwa mukisa tuli wano lwa kisakyo lwa mukisa gw'otuwadde si lwa kuba tuli bamanyi nnyo oba si lwa kuba tuli bakugu nnyo nedda bannaffe bangi abakugu gye bali bangi naye twebaza Mukama oyo agonze omutima gwo naawe n'ogamba nti nedda ne bano bambi bazze bwe bati bakola bwe bati kanyongere mbawo omukisa biba mistakes nyingi nnyo obutategeerwa n'okutegeerwa ennyo n'ebyo byonna ekitiibwa tutuddiza Mukama we atuyamba okuva mu nsobi ezirimu n'okukakkanya emyoyo gyaffe ne girema kwambala suuti z'amalala ewali okutusuuta ennyo n'okutegeerwa ennyo byonna tubiddiza Mukama yabitonda yabiteekateeka tuli mu kampeyini yaffe ey'okuzimba essomero yaffe ery'eka Mengo abaana abasoba mu 3 bagenda kusoma betujja ku nguudo n'abaana abava mu family ezitagala
bonna twagala nga basoma. Essomero lyaffe erya Matthew 5:16 Katonda ly'eddoboozi lyaliteekako era kyerajja okukola. Twagala buli mwana wa ku street asome, twagala mwana wa Katonda, abaana tubawe Katonda, tubawe ne education. Kiddamu ne nkibabuuza nti tunaagamba tutya abantu nti twayamba nga tetwayigiriza, titwaba wa Katonda, kale tunabalemera kutya Katonda naye ate nga tebamanyi kusoma na biwandiiko olw'enjiri ya kitaffe n'atambula ekya. So essomero lino nze omutima guŋŋamba omwaka guno era gwaŋŋamba, eddoboozi lyaŋŋamba nti omwaka guno sirina kujja na kazindalo kusaba school fees kutukwatirako nedda. Twagala tusolovinga embeera ey'okusabiriza school fees buli kadde, twagala tuzimbe essomero lyaffe. Essomero eryo ligenda kukozesa Katonda ekitiibwa, era ligenda kuba ne level ezitabangawo mu kibuga ka Mmengo. Ensi n'ensi egenda kuŋŋaanira awo. Gwalina kyonna ky'olina, olina kisiige wakati tukusiigira ekifaananyi, tusiige ebifaananyi kuba ebitubeeza wano ku foundation yaffe. Tusiige ebifaananyi, tukola obutebe, tuwokya holding, menye kindekeki, tutunga kompyuta, kamera. So essaawa zino twagala tukozese art okuzimba essomero eryo, kubanga art at least yali machuwa bulungi. Gwalina ekifaananyi ky'omwagalwawo senga, maama, taata, menye kindekeki, osobola kituwa kikusiigira olw'akasente nno akavaamu ne tukateeka ku ssomero lyaffe. Kuba mwaka kafaananyi nga bw'otuwadde akalimu ne tukasiiga, tuguze obusawo bwa seminti, tuguze amabaati, olwo abaana ne basoma olw'okuba ggwe eddoboozi lino oliwulidde. Bwe tuneekwatakwata tugenda kuzza ekitiibwa ky'abaana baffe n'okwekkiririzaamu munda mu bo. Omwana wa kintu okubeerawo omwana wa kintu kintu kikulu nnyo. Ffe tugenda kuba omulanga gwaffe mu lulimi lwe tutegeera era mu bantu abatutegeera bategeera ennono zaffe neeyisa n'ebirala. Tetugenda kunonooza abazungu bakyeruppe, kubanga nze nzikiriza n'ekisa kye tuyina nabo bakiyina, ate n'ekisa kye balina naffe tukiyina. So tukwatireko gw'ayagala okusiiga. Naawe ali yagamba nti nze sina kifaananyi kyakunsiigira naye nkiwulira muli nti nina okutoola eri omwana we eri, onina okutoola eri omwana w'eggwanga. Osobola nti nedda nze nawe emitwalo gyange 12 nakakadde. Waliwo ne membership ez'abaana gwoyinza okuba ng'olina omwana wo eyo, ndowooza enkola tugenda nayo G-premieringa, tubalage membership card zino engeri gye zigenda ofaananamu ne receipts. Osobola okugamba nti nze nina omwana wange, omwana wange ono yeetaaga okusoma, yeetaaga scholarship, school fees ntagalako ku kadde kamu oba kamu n'ekitundu. Osobola okugula membership y'omwana wo n'asoma okuva mu P1 paka mu P7 ng'osasula busasuli requirements, n'asoma ebyemikono byonna ng'era osasula busasuli requirements olwakadde akamu. So tumuwa life membership omwana wo. So ndowooza olaba n'ekyo bwe kinyuma nti Rabomu Charity Foundation tukozesa ati okusakira abaana abalala. Mu kaseera kanako okuzimba essomero osobola tukwatako luga nti bannange kambe memba akadde kankamu n'ekitundu kaakano oba kamu kaakano, kati kambe memba. Essomero lino bwe liggwa, kuba mu bbanga tinyo ligenda kuba liwedde, olwo omwana wange ajja asome ali mu kisulo, kuba tulina ebisulo byaggwa naye nga tasasula school fees. Kale ekyo n'akijjawa. Tulina abasomesa be twafunye mu primary school yaffe abakyasinze okuba ab'ettendo. Abasomesa twabakuŋŋaanyiza ttiimu y'abasomesa 10 betugenda otandika nabo. Ebyemikono ndowooza okimanyi nti ffe abasinga wano, ebyemikono ffe abasinga kusiiga, kukola nsuwa, kudesigninga nsuwa, kwokya byuma, awo okimanyi bulungi nti ffe abasinga, naye ate okusiiga ko twakukakasa. Gwe leeta kifaananyi kyo olabe ekisobola kikola. So kuba mwaka kafaananyi ng'omwana omusasudde ka membership ako ng'asomye paka waalikoera paka ku myaka 18. So tugenda kujja n'enteekateeka eyo, osobola ogitunulamu ne tukwatagana, olwo nno ne tukkiriza ebirooto bino. Twagala essomero lino nga liwedde, twagala abaana baffe nga basoma, twagala kusomesa buli mwana wa ggwanga, naye era twagala tubuulire enjiri nga tuyita mu Rabomu Charity Foundation olwebune wonna. Omukulu yebaleko obulamu bwe butyo. Happy New Year. Happy New Year too. Wankubye amawulire ag'ettende eggulo. Twabadde bakusisinkana ggulo. Nongamba hanko ngenda ku kyaki. Tukeesa n'ogendako ne mu kyaki. Nze sikiriza mu kyaki. Andi muntu wa musamize wa buwangwa na nnono. Naye nga era bwe kiba kyetaagisa nti kugendako mu kyaki ngendayo, kuba ne bajjajjaffe bennyini be tusinza baasabanga.
ha watuse ku church bwe munakuba enduulu wazi nali nakuvaako nga wannema naye nga nkwagalirayo ngamba yoyo mukwano gwange mwannyinaze church yabadde eti church yabadde nnungi ankutunulye bulungi watuse mu church enduulu neevuga ettendo n'olikuba nendikuba ettendo nensaba sande jo naddayo njagala guno omwaka ogutandika church ogiyingire engeri gye tugenda muki mu bukulembeze obupya tulina bingamba tusaba busabi webale nnyo ng'emikisa gitukulembera tugenda mu bukulembeze bupya waawo mukama yebale amina omwaka gwange wampadde ekirabo ekisinga katonda wange n'omulya n'ogendako mu kyaki osabe ngendako mu kyaki ate nno kankubuli ekyamagero kye nasanze natuuse mu kyaki sagamba nazaalibwa nga lumu January naye omanyi olwatuuse mu kyaki omusumba nga agamba abaani be bazaala mu January kampanika omukono okukakkana nga keeki tebagimpadde nga namba bweti nendeeta ab'omukyali sisi tebaalidde keeki neremerwa nabo nesigalawo ovadde ki nembagamba nti nze omutima gwange mwerufu nankubadde mwe mugamba sisaba naye nkimanyi nti omutima gwange Katonda ali wamu nange nokubadde baga nti oli wansaasi oli wasabo webale nnyo naye nga nze nkimanyi buli woolibeera nga omutima gwo mwerufu gukkiririza mu ekyo ky'oba olowooza oba ekikuli ku mutima osigala nga buli kimu kiba kikwanguyira ekinene weeti webale nnyo n'okomawo nayo wano birthday n'ogimala nengimala kati ate awo Katonda nandibadde mwebaza nti okusingakaawo sande ejja naddayo obadde ki anti olina okuddayo n'onyweza ekyo tomanya wewavudde keeka ate wandivaawo emmotoka Katonda omulaba naye Katonda akola ebyamagero nze gamba Katonda afaayo Katonda ali wamu n'oyo amukkiriza nabwoba tosabye buli lunaku naye ng'omutima gwo gumanyi nti gwe watondebwa Katonda akumanyi nti gy'oli omanyi waliwo abantu abankyawa waliwo abaali bangoberera ku channel eno TV yaffe kati wenatandika okukyalira abasamize abantu abogera ku mmindi ne banneesalako ne baŋŋamba nti nze nkyalira abo bagenda kunsuula nzire mbyabasamize kati ndeetawa n'abasamize abajja kukakkanya Katonda waffe nze ne mbagamba naye tunaabulira tutya enjiri nga twewala bannaffe tunalokola kutya bannaffe bajja mu busamize mu masabo gye bali nga tugenze eyo ate n'essabo nze mmanyi oli ekimutwala musaba aba ayaayana kusinza kugenda kusaba Katonda kwakyova abaliyita ssabiro so ffe tulina kugenda naffe na bulungi bwaffe nga ffe abakkiriza mu Kristo mu kyaki tumugabe nti nedda engeri yaffe ey'okusinza yesingako eyiyo olwo ne tweyisa na bulungi n'ayagala ate tebiina njawulira enkola eri nti lwadde yaliwo ey'essabiro ye yali ey'obujjajjaffe yasooka kati ebintu bigenda bikyuka bukyusi bwegira neddako mu kizungu naye bagambye nti no bagamba nti bw'oba ogenze mu bazungu nti ate ebyasookawo olina okubijjawo kati kyaki n'essabo wasanzeeko ku njawulo mu kyaki n'essabo tewalina enjawulo eriwo ya bigambo bye boogera n'entebe mulimu entebe n'entebe naye walala era entebe zibaayo kati n'amasabo gakyuka kati kakati enjawulo musabo temubaamu ntebe naawe mubaamu entebe musabo era gajja kutuuka nago gabeemu entebe mandwa tebazisitamako boka evuga totuula otya mu ntebe ng'emmandwa ezze ng'emmandwa yeetudde mu ntebe ate ne mu kyaki eri abuyonjo fere eri naye kati eno emmandwa ebiseera ebisinga banaye n'emmandwa nazo zaagala abayonjo kyemugamba nti abasamize bonna babeera bagundi njagala maama Fina aveeyanjulire nti ye mukyafu maama Kulanama aveeyanjulire naye nti mukyafu iyi naawereka abantu baveeyo mu comment section batubuulire naye baliwo abasamiza abajama nosaba mujabize ng'awunya emmindi awunya taaba waliyo jumba ye mukama waffe naye tugambe nti naye mukyafu bannange kino abantu bakitondawo boonoona bakitondawo butonzi tewali
muntu ayagala nti bonna balina kubeera bakyafu. Nedda taata, tekiriyo. Agenda tuwe nyiriri awo wansi awo kubanga nze mbadde mmanya abasamize abasinga baba bajjamba naye ati bongambye bano nabati bali balungi. Maama Fiina mulabe mukyafu senga kulanama mukyafu kiriwo nga kwonoona oba okusiiga akasa ekintu ekintu ekyo kyolina okukkiririzaamu ggwe bakusiiga akasa. Era mulimu n'abagamba nti obulokole bubi ate obukatuliki bwe bulungi. Omukatuliki n'agamba obukatuliki bubi ate obusiraamu kiba bwe kityo. Oli aba asiigawo akasa ayonoona ekyo kyennyini naye gwe nyiikira kukkiririzamu ekyo ky'oba oyagala. Kati wadansa okulya ku ky'obulokole ku mutima wakiwulidde muno gakangereko mu kyaki. Nze ebyobulokole sigaana kuba nti ndi mulokole, sigamba nti nno kisi nze nzikkiririza mu bajjajjange. Ekyaki wabadde ono? Ngendayo ku kyaki tekigaana nkugambye ne bajjajjaffe baasabanga naye nze sikijja kunneerabiza bajjajjange nono ekyo tekiriyo. Mindi nabwabanga jjajjange si bonna nti baali bafuuwa emmindi. Eriyo bajjajjabo nga baali tebafuuwa mmindi. Eriyo bajjajjabo nga baali tebakola ddagala. Eriyo bajjajjabo nga bo baayogeranga bwogezi kigambo nekinga kirina okuba. Naye ati lesi yaddeko kyaki wagigenzeemu kale tugendera awo owaali bituufu abantu beeno n'emboozi nga ziyitiridde. Ngenza okukomawo nga maama Abudu bamugobye mu nju. Naalongo eyazaala omusota. Naalongo eyazaala omusota. Kaakati mu kunoonyereza ngenda okuwulira bagamba nti enju eyo yennyini mwe yavudde mwe bamugobye ate era ne gwe yasangamu eyavaamu yajjemu naye yali yazaala omusota. Kituufu twaludde muno. Kituufu ebyo bibaawo. Abantu abakkiririza mu buwangwa n'ennono babimanyi nti omuntu ozaala omusota oba ozaalibwa nagwo. Bangi bazaalibwa nagyo, bangi bagizaala. Kati si kyakyewuunyo, buli muntu ng'okkiririza mu buwangwa n'ennono ekyo kirina okubeeramu. Sokoleke enju eyo eyalimu nga Naalongo tannajjamu naye yali Naalongo yali yazaala musota naye misota emeka ebiri oba gumu? Bazaala omusota n'omwana, teri azaala misota ebiri. Taliyo. Ozaala omusota n'ozaala n'omwana. Kati mu eyo enju yennyini eno enju Naalongo gyabaddemu Esebo gwe yasangamu yali yazaala omusota n'omwana n'avaamu. Noono eyajjamu Naalongo yennyini naye yali yazaala era nga naye alina omusota n'omwana. Tugende mpola. Oli ki ekyamugjamu eri yali eyazaala omusota n'omwana eyasookamu? Ekyamugjamu kyali bwe kiti. Obuwangwa obwo yenna buli abumanyi oba buli ali eyandaba buli abuwuliriza oba atera okutambula nabwo. Waliwo ekiseera wekituuka essente ne ziba nga ne zikulemerera. Kati essente zaalemerera oli eyasookamu nga nnyingi. Omwana oyo n'atasobola kumuwa kyakulya. Mpulira mbu sijja kwogera bye neekakasa ennyo mbu babawa amagi ne bagulanga ttule z'amagi nga bazikola nga baziteeka awo. Kati omwana oyo omukyala yatuuka ekiseera n'alemererwa nga bbaawe amusudde mu nnyumba nga takyasobola kugula ttule y'amagi eri kugiwa mwana. Omwana oyo n'avaayo nga yeeyolekera mu bapangisa abalala abaliko ng'ajja n'addanga ku mulyango gw'oli n'adda ku gw'oli ne bakuba enduulu ne balaajanira landiroodi ne bamugamba munnange ffe tugenda kusenguka ku nnyumba zo kubanga tulaba ebitali bituufu ku njuuza. Landiroodi n'atabuka n'agamba gw'omu ontwalira abantu abawera. N'addira omukazi n'amugoba n'akola n'ava ku nnyumba era omukazi yava ku nnyumba n'omwana oli n'asenguka n'agenda. Omwana ono yali wa kkala ki? Omusota gwali gwa kkala ki? Omusota nze gwe naako gwali gwa green.
naye nga gunyirira bwe guti kuba n'omwana oyo yali akyali mwana muto naye nga gubeera bwe guti nga gujja ne gudda ku mulyango oba ne gudda ku mulyango gwa nnyina waagwo oba ne gudda ku mulyango gw'abapangisa nga gwenkana obunene obunene gwali bwe guti lyali sota ddene kati nga buli agulaba akuba ki gwali bwe guti obunene enduulu ate obuwanvu nga muwanvu wera okuba nga nawali naye nga gwali tegunako naye kati kyensuubira oli omwana babiri kuba kati atandise okusuna amabeere kati gulabika guli bwe guti wano bwe guti gusuna amabeere nagwo anti omwana oli buli waakula nagwo gugenda gukola ki gukula omusota yali kinakato omusota yali oba nakato oba kato ono omulala gwe banzaala nagwe yali babirye nze kyemmanyi kati ye buli wagenda nga akula kati kyensuubira omwana oli yasuna amabeere kati nagwo gwakola ki gwakula tewali bantu bagwegezaamu gutayiza gukuba anti baali bagenda era gukuba naye nga ekirungi nti landiroodi yali akimanyiiko landiroodi n'abaga bannange temukuba mwana wa mukazi muguleke naye kye tuba tukola omukyalo ono ne ssente ziganye asenguka aveeko ave wali ekyakukozanga effujjo yali njala butaguwa amagi gali kuba omukyalo oyo nze kyemperako obujulizi namusitula ne mutwala ewange nze kamwa koogera ne mugamba kati okimanyi nti omusajja yakudduseeko n'agenda naye bba ku musajja fukamira osabe Katonda ojja kubanga okola ki ojja kufuna opangise ennyumba eya layisi nabwe kaba kanyumba nga ka mitwalo egi 5 naye ng'omanyi nti ojja kukasobola omukazi nampuliriza munnange n'asitula oyo omulongo we n'amuleeta ewange aliwa oyo babirye atali musota kati n'amuleeta ewange ne mugamba kati omwana ono k'omuleese wange naawe noonya ssente mpola mpola ofune woopangisa nze kangira nkulabirirako kuki kwono kubanga tojja kusobola bigatta ng'olina ki olina abaana omukazi ng'aleka wange mwana nze nga nange simanyi nti oli atalabika balina emmere gye bakola ki sibitegeera kati munnange mba ndi awo ntudde yajira mu kifaananyi mu ddirisa nga ndaba muwanvu bwati ne yeeyayamula atya ng'omanyi omusota okweyayamula gwe okwayuuya neŋŋamba kiki naŋŋamba kati oli babiri yekka gwe muwe emmere nze enjala eyagala kunzita omusota gwayogera gwayogera nga kale nze kambabuli nze njogera ekintu ekiriyo nali nga bw'onaatula mu ddiiro bwoti ennyumba yali bweti nga erina eddirisa bweriti nga nditeebeddemu bwenti ekifune kibanga ekinkwata mu maaso ngenda okuba omusota guli nga gweyayamula nga guli ku ddirisa guli walampa bwe guti guyitemu gukole ki gugweno munda muno omumu naye ng'ekifu kinkute ku maaso naye nga ngulaba guyina engeri gye gukuwaamu amaanyi gali nga tosobola kukola ki kudduka kati bwegenda ne guŋŋamba oyo yekka gwe muwaako emmere kyokka nze ndi eno enjala ekola ki ennuma kati awo ekifu ne kinvaako ku maaso ogenda okuja nga guvudde oba ngenda okutunabwe nti nga sikyagulaba kati nga ŋŋamba omugundi we oyo maama babiri nga mbuuza maama babiri omwana waliwo aŋŋambye mbuye enjala ennuma naŋŋamba nkubuli ebyansobako nange sikyalina ssente zemugulira amaggi naye aye agenda anoonyeeko ab'ekika kye jjukira obudde obwo nali nina olubuto lwa Jjoba siriryerabira nakwerabira nenkwata ssente 2,000 ne mugamba agenda omugulira amagi n'agenda n'agula amagi ye yamanyi gye yagateeka sijja kulimba kati bw'agagula oba naye yayongerako nti kyekisaamanya okuba olusaddamu kugulabako naye nga nagulabako n'agange
gwa green gumasamasa bwe kuti ogutali gumu ogitali ebiri ogwasooka nagulaba nga guyingira mu nyumba ya mupangisa omupangisa ne bakuba enduulu abasinga bonna ne bakuŋŋaana ne bakola ki ne bagulaba nga guli mu ndoomu kati okufulumamu gutya ani amanyi gwali guyina ekituli ku luggi olaba oluggi zino enzigi gwesimira ekituli nga we guyitawu ne guggwera ne gugenda mu nyumba ya maama waago n'amadda nga we guyita nga gufuluma kati mu kuyingira mu nyumba z'abapangisa wano ku bapangisa tegwayingira naye nga gwabeeyolekanga nga muba mutudde nga bwe tutudde n'ogulaba nga guli ku mulyango gwo bwe gutyo obanga gwezinze obanga gutambula n'okuba enduulu tegwayingiranga munda bula gwabeeyolekanga mu miryango gyabwe kati we yakubanga enduulu bagenda okukwata kunoonya emiggo gukubanga gubula gubulira mu mpewo kati mpaka landlord yabagana abaga bannaye wano waliwo yazaala omwana naki n'omusota naye katusale amagezi mwe abangi mu kifo ky'okugenda onoomu afune waakola ki wadda alabika takyamuwa byakulya gwali tegukola fujjo waliwo aguweeyoleka ne gubatiisa butiisa kega abantu ekyekango ne bagutya nga bagulaba ne gujja ne gwebakaawo kujira ku mulyango gwa mama ne gwebakaawo kasheeti bulimize ddala tojja kubeera mirembe ku nju zino amanya oba gwali mulumiza ddala kubanga ate gwakola ng'ensasa kati jjukira oweeri agenda okugulawo gulengera nga gwebasenga enduulu ekweya n'omusota kati awo omukazi naye kwe kusengukawo n'agenda naye kati ne mu kitundu yavaamu yaddeyo nabweru mu nnyumba y'emu oli kati naalongo ono gwe baagobye mwene enju naalongo ono era n'oli mwe yali ate naalongo ono yajjamu yaguza oba yaguzaalira omwo yajja nagwo ono naalongo yajja n'omwana we oli naye eyagenda naye yajja n'omwana we kati wajja n'omwana we ate n'amala n'azaaliramu n'abalongo abalala abatali babiri nakato nani ne babiri nyumba y'abalongo simanyi abantu babiri bonna ababeera mu nju emu bonna abazadde emisota bonna baza ennyumba eyo bono ate singa yabafunira omwo nandigambye oba oli yabburukirira mu ono wazina ennyumba z'abapangisa ono bwagenda ng'omulala ayingira omulala bwagenda naffe tuba tetumanyi nti oba ayingidde agenda kubeera bwatyo naye kijja luvannyuma n'ogera ng'okitegeera nti ddala kyekyo kyekimu kyekituufu ali mu kwayuya gwayayuya ng'omuntu bonayayuya nze akubikira nze yaziika nze byenkugamba bino leero nkugamba n'owulira eddoboozi oba wawulira gwasamya akamwa nga gwogerera ddala kale nze temumpa mmere oba wulira eddoboozi kwolesebwa weyayuya kwe ddoboozi nendiwulira eriŋŋamba oyo yekka gwe muwe emmere nga bw'onaalaba omwana bw'ajja nagamba maama oyo yekka gw'ofaako nze enjala eri wano ennuma tebituufu ebintu bibaayo bannange ebintu gyebiri gwakiwakanya nti tekibaayo lindako ekiri kutuukako ojja kukimanya nti gyekiri naalongo baamugobye naye enju yamulemeredde naye mukama amukwatireko bonna tulina abasajja b'ebyobuwangwa bangi abali eyo nze mbagambye mama Fiina gyali Sengakula Nama gyali kojja Jumba gyali ne bakojja abalala n'abaddako bannange temukkirizanga kuleka muntu munnamisambwa kubonaabona mulina okuba nga mufaayo ne munoonyereza ku nsonga ng'ezo ng'abampuliriza mu baganda baffe muyambe omukyalo oyo amuwaddeyo 5 asobole okufuna waabeera kakati tugende empola ono omwana wa Naalongo ono ye abadde takyankalanya kyalo waddembe abadde muwulize nga teyoleke n'abatuuze anti kati ye
mpulira mbu yagendako ewaabwe n'akola ki n'abaako byakolayo ewaabwe gye yamuzaala oba gye yamuzaala ne babaako bye bakola ndowooza oba ne bamuzimbira ennyumba sibimanyi nange nnyo sibiwaako bujulizi kati oba kwe bayita okwalula abaana bamwalula kati ono yakola ensasagge ono teyali mwalule nga ne taata wakunoonya omanyi tuzaala abaana abamu nga tetumanyi bakitaabwe n'otuuka okutuuka ekiseera ne bakubonyaabonya kati nga taata mutankane tetumanyi taata yaani wabula okumugamba nti gwe genda weenoonyeze kitaawo baga ne bakola emikolo yo ne bamutereeza wawulirako bwe nawulira era ye mbadde sirabanga ku nsasagge n'okweyoleka tannaba kutuuka kweyoleka obaye tomulabangako nze simulabangako nga nze simanyi nakkala ye oli wamulabako naye oli namulabako n'amaaso gange ng'oli basobola n'okugamba gula amagi n'ogagula ne bamuteeka mu kasonda weegati n'avaayo bw'oba tolina mutima mutiitiizi n'omulaba naye ono yali tatya abantu kumulaba ye nga yayaayuuka kyaggu guli gwali muyaayo ng'avaayo amagi n'agaliira awo ye wamulabako ng'alya yagalya ng'ate amagi ago nze olaba oliteekayo ate nga ddamba eri oli waliteekangayo nga ddamba naye ogenda okutuuka nga wano ku kasonda kuliko akatuli kubanga Naalongo yaŋŋamba ono nti ye olikubamu akatuli ku nsonda najja n'alya oli yali yekubira oli wateekangayo magi just nga bagateeka mu ttule n'ogenda okugyamu amagi ago nga mu ttule gonna mulimu bisusunku kyonna yakiwuusemu eky'omuntu akatuli kaba kenkanawa kaali nga katini nnyo bwe kati oba nkugereze ntya nakano kayinja nga akayinja bwe kati okay kakati gwe omulabako ng'alya twateekayo ttule bwe tuti ey'amagi mu nsonda wano waaliwo entebe ne wano entebe ne tugiteekayo twagijjayo nga bisusunku ŋŋamba wamulabako nga zze bw'ati okujja namulaba nga yeezinze ng'ali mu nsonda omwo ye naye engeri ze gye ndi omutiitiizi saamuwa nnyo budde ku butunuulira maama nze ndi mutiitiizi ndeka kyokka bannaye kitegeeza ebintu ebyo abantu abawakana yasi babiwe obudde ebintu gyebiri bannanga ebintu gyebiri lwakuba nti nnamba esinga bw'oba owakana kyetaaga nekikutuukako ate abo abawakanira ddala be bajja okubifunira ddala kuba byetaaga nnyo omuntu omuwakanyi naye kakati sofa ebbanga limmaze nga njijjako eno abantu beeno lwaki bazaala nnyo ebintu bwe bityo abantu lwaki bazannya abaana bwe batyo kuba Bannaalongo abajjudde muno munna bonna bazaala ekintu kyekimu sikiwaako bujulizi ekyo nze atali Naalongo naye nga Bannaalongo kimanyi nti abasinga Musota Mwana Ttimba Konkome abeeno mu kino ekitundu simanyi nange munnange abasinga eno bazaala Misota Konkome Binya oba Katonda bamusobyaki simanyi oba waliyo ebyobuwangwa bingi simanyi ng'oggyeko Musota kintu kiwaludde kweno nga bazadde sibuwerako bujulizi nze mpulira Misota gyensi ate ekisinga okunsanya Omusota bwe gutuuka ate nga gufuuka mu kkapa bw'osanga oli ng'alunda kkapa nti ate Omusota gwafuze kwegamba ebintu ebyo nze sibimanyi nnyo kiwanvu manyiko bitonotono nange Omusota gugira ekiseera ne gufuuka kkapa aye ne guddayo mu kifaananyi ky'Omusota gwefuula ebintu bibiri kkapa Musota bwe bityo bwe bagamba nti omwana wange ate yageza osuuka nga kunafuuse kkapa ogenda okulaba yazaala omwana mbw'ate alina ne kkapa
mbwate oyo ye mwana wange mbwoyo mayanja. Kitundu kino kibadde kibanna ate kitundu kino nakyo temuli basajja abasajja babomba bubombi abasajja baatyo obuvunaanyizibwa naye gwe osobola okubeera n'omukazi ng'azaala makonkoma azaala matimba azaala pusi n'obeerawo gwe bagambye ekitundu kirimu abakazi basinga kuzaala misota n'abaana kati gwe osobola okubikkiriza kubanga ojjukira n'olina alongo oli yali memba waffe ono omutini omutini era naye yazaala musota na mwana nange bwe nawulira yazaalira omwana mu kiyumba eri naye yazaala musota na mwana bwe mpulira mbu naye ekyo twebuuza nga ffe abantu egyo emisota gye bazaala giddawo simanyi baagikolera ekibira kubanga gijja eno ne gigenda kati gibeerawa kubanga kati namba egenda ewera oba nagyo giyina ensi yaagyo oba wampewo babeera nnyo mu mpewo beefuula ne bajja mu bantu nga bambadde kubanga n'engeri gye gugenda musota oba bafuukamu abantu be bano betusanga mu mabbaala ekiro abantu beetikatika abantu mu mabbaala nemuntu ajja kwetika omusota banayinza eneebuuza kati tugenze netugamba namba esinga ezaala omusota n'omwana mu kitundu kino kati omwana bw'ataba muwala abeera mulenzi gwe bazadde kati omanya nti omusota guliwe oba gubeera nagwo muwala oba gubeera mulenzi giba giraga wa giyina ensi yaagyo giyina we bagiteeka nti wano giyina okulaga anti giyinza okuba gibeera mu mpewo kubanga bwe tudda wano ku ngeri gye gigendamu emisota egyo gibula bubuzi kuba ogulaba nga guli awo ogenda okukola bwe kitoddamu gulaba tolina olaba ddi musota ogwo bwe gugenda ne gugenda gubulira mu mpewo kati kitegeeza emisota egyo okujja mu bantu giyinza okuba giva mu nsi y'empewo ne gyambala ekitonde ekyomusota ne gijja mu bantu ne giddamu ne gibula ne gidda mu mpewo gyazo bwe ndowooza simanyi sibinaako bujulizi nenze kubanga nzira ku kiri ku ngeri gy'emisota gino egibulamu ti bw'ofuna omuggo ogukube gubula bubuzi toddamu gulaba kati bannayuganda nabo bagenda kutandika okuzaala bannagini bebaki abayindi bendaba bakola bazanya ebyo ebintu bafuuka emisota ne batuula be bannagini omuntu n'afuuka omusota n'atuula ebya firimu kakati era byebimu kati nkubuuzizza eyo emisota gye tuzaala gyo gigendawa naye giyinza okuba gitambulira mu mpewo tuzaala nga ffe abakyala nze namba eyo ngiwulira nnyo gundi naalongo nti yazaala omwana yazaala n'omusota n'oli naalongo nti yazaala omwana yazaala n'omusota n'oli naalongo yazaala n'owulya babirye n'owulya simanyi waswa n'owulya gundi kato neebuuza emisota egyo giyina ensi yaagyo kubanga kuba ba abaana basigalawo emisota gyegibula emisota gyegibula tegirabika kakati gwoba ozadde omwana ow'oku nsi n'ow'ensi endala simanyi era abakugu bajja kujjawo mu comment section batulambululira emisota gye giragawa kati naddala gye kuba muno bannaalo nga bazadde emisota ekitundu kyonna buli naalo ng'ali muno yazaala musota wetaaga wano abasinga obungi bazaala musota olya gundi yazaala omwana n'omusota kikyalo kibadde kikyo kubanga nze oledde ebbanga lyemmaze nga njijja wano ninawo kati bameka bana bonna nga bazaala musota ate nga n'abalala basenguka oba kano akatundu kekalimu ekizibu kekalimu emisota eminga yensi y'emisota kana akatundu akalimu ekizibu bamisota basinziira wano nga bamisota basinziira olina bw'aba teyamuzaalira wano era ajjamu era awunzika akoze eki azze wano azze mu katundu kano akatundu keka yensi y'emisota
nange nkyebuuza ekintu ekyo olina bw'aba nga si wa muno saazaalidde muno bw'atajja na mwana ne baggawo yonna alongo yazaala mwana na musota amuzaalira muno oli n'amuzaala nti oyo yazadde omwana naki n'omusota bw'aba tazadde buli naalongo ali eri bw'agenda okujja n'ayita akaana naye n'ogenda okulya babiri n'obuuza ate omulala yabuuka yalagawa ti omulala nazaala wa ku ttale ekitegeeza lino lyettale ly'emisota egyo ndowooza ffe tukiyidde ekibuga nga kyekibuga kiri kye baagamba ekyabula wakiwulirako ekyabula nga ensi eno ya misota ekyaki gye bayita musigulanjegere mukutulanjegere abantu abasabi bajje basimbemu n'amakanda mwezi mulamba bagoba kikolime ekyo kyalo bakikolime simanyi ate Nalongo yalaze Nalongo alina we yapangisizaawo era okuliraanaawo ali mu kitundu kino kyennyini kati waliwo ne kasitoola akalala asaidi awo nemekuwalampa nnyo era kino ekitundu okumanya si kirungi waliwo eyazaala nga ye mu kifo yazaala abaana balongo Waswa ne Kato naye ng'abaana ebigere byaliibwa biki bonna babiri nga tebiriiko yazaala Nakato ne Kato Waswa ne Kato ne Nakato nga baana batambula na mulenzi naye ng'ebigere bino babirya obugere bwonna ate buliko obutini obulinnya ate nga bonna era mu kitundu kyekimu kino tola nti ekitundu kino kitundu kyaki kyampewo ndowooza webali bo balamu nakati webali omuwala mukyala mukulu alina ne saaluuni oli mukwano gwaffe omweru tojja mumanya naye nze gavumenti kwebali kuno sijja kuyingira nnyo mu bya munda byafaayo by'abantu naye nga kwebali ebyera byonna biramu tebalina bigere katonda mu kitundu kino ate ekitundu kino nakyo baŋŋamba nti ekitundu kino kyakalongooka mbu essaba eryali muno lyali terigambikako saamanya saaliwa endege n'eŋŋoma nakakati amasabo mwegali era tukyasamira tusamirira ddala nno nakati twematira nnyo mu busamize bwonyabo ndalwaki okwogera ku busamize n'okola mu kkone bwoti kati kibi okwogera ku busamize n'okola mu kkone kibi twematira nnyo ate alubaale bamukwekanga nnyo edda yabeeranga manju eringa era okwogera ku ssabo olaba olinga sse omuntu naye kati ebintu byadda ku mutimbagano olaba n'abali b'abantu mubasanga ku WhatsApp nga beeyogerako ng'omuntu bw'awooma ennyo akali abantu ana webale nnyo kaakati ng'oga nti ate lubaale owaffe gwe tuba tukweka lwaki tumukweka amasabo gali eno otambula nju emu 2-3 ssabo emu 2-3 ssabo oba amasabo awo ge galeeta emisota eno okweyongera bannalongo b'emisota okweyongera era nakyo kyekimu nga mulimu Nalongo akubire n'omusota agaba bugabi enzaala azigaba weebale nnyo ng'emisambwa gyonna gitudde eno waffe tuli mu kwesiima kwereetola amayanja n'omugga gwennyini mayanja guyita wano bagamba bazaala muzaale era ne mayanja alabika ne yeeyoleka mu bantu oba omusamba gweno omukazi ekisinga okumalamu amaanyi buli saalo ng'azaala yabomba ekibuga mwasigalako bakazi mwekka ate mwenna muli bannaalo mayanja ali mukyala bw'otaba mulongo oba Nalongo kati naawe oli mulongo enyingirira atwale twali kulimba twali kulimba naye kati ate okulimba tukuleko omwaka guli nebyo tulimbye bina Katonda abitusonyiwe oyingira mu kibanja ekitali kikyo ndaba okisensera ate ng'ekyo ekibanja kitemya amajambya kati ate eyo sitoola eriba ya lulala katubadde ku sitoola eno y'abano ey'emisota eya Nalongo maama Abudu abazaala ba Nalongo kati nze ate tetubadde ku sitoola ya Bulongo
yawula obulongo yawule ne bannaalongo katuli ku story ya bannaalongo ey'abamaama balongo ey'abamaama naye n'omugga Mayanja oba mugga ogwo Mayanja gwe gubagabirira omulongo yabawa naye yabawa misota anti era naye musota bagambye Mayanja nga yayimiridde mu kkuba emmotoka eyitawo bagamba atabuka abaana ayinza okumiranga 8 olunaku nga yayimiridde ne mu kkubo asobola okuzingako kolansi oli yenna yenna n'amuzingako n'akola olusozi ng'emmotoka zisimba wali n'endala n'esimba wali nezigaana okuyitawo nze nkubuulidde atabuka n'atumbira bwati mu bbanga Mayanja amazzi nga gafuwayo gati Mayanja nga kooli mulabako tola nti weetenda olisanga nakana akazindaalo okasudde aba munyiivu abaliwo abo bonna ababira bumizi n'abatwala natta omuntu eyazaala Mayanja yamuzaalira naye wano wennyini oba wanaayitawo saamanya saali muzaale ndeka ewadda ebyo byadda nnyo kyolina kyomuwulirako kye bamwogerako mumulaba bulabi gwe mwana wa Katonda ekyalo kino bannaalongo bonna abaliko abasinga abaana bwe babasimisota timba pusi kale kyewuunyisa naye era ekyalo kino amasabo gayitiridde wabula era ekyalo kino kiri ku mbalama z'amayanja yakigabira amazzi ekyalo kino kijjuddemu bakazi basaalongo oluzaalo ogwabwe gwakuzaala nakubomba ndowooza ebikanga wabibagwako ne babantu bakyasobola kukigumiikiriza kale nno ggwe wenjagalira okujjukiriza nti kyaki eyo gye weesibyemu ebisenge bya kyaki eyo byambikutwala mu geyeena vaakoko mu kyaki mulokole gye weesibyemu ojjekokko eno abantu abeetaaga enjiri eyannamaddala bali eno eyo gye mwesibye bannange abantu abaliyo bakkiriza dda mulete ku kuluseedi eno mulete ku bayibe eno ku njiri eno mulekerawo kwesiba mu mayumba ne mumakyaki eyo gye muli balokole nti abantu bwenjija eno abamu bankyawa we nayingirako mu masaba abamu bagunsalira oyingira otya mubasamize gwe tulabadde tulabanga ekyokulabirako yiyi Katonda enjiri teyabuula nze ogwange gwakujja kuleeta Kristo wange eno nakugumiikiriza bannange bw'aba nze nga nzikiriza mu Kristo wange nengwa ku nnyina zoono tutambudde emyaka giri kati ebiri wakagenda mu kyaki emirundi emeka ebbanga litwakaba ffenna guno gwakuno gwe gwasoose myaka 2 buli wenjija wa mwannyina zoono mubuulira ku Kristo wange era tuba ffenna bwe tuti kuba ate ye mukama waffe mu kibiina kyaffe ekyabakyala naye wadde njija ne Kristo nenja n'enneema yange ye yakiwulidde Sande ne yawedde lwe yagenzeeko mu kyaki kunze nno era yaŋŋambye nenkuba akaluulu essanyu ne linzita kubanga nze natandise olwo okumutuuka wenjagala kuba nange mukyaliddeko ebbanga ddene ye lwaki takyalira ku Kristo wange so naye kibayi kinnumya nnyo omutwe naye olaba yakiwulidde nga tewalina amukase ekitegeeza okwagala ddagala erisinga okugumiikiriza bannaffe n'okweyisa obulungi maaso gaabwe olwo nno nabo bafune amaanyi mu Katonda waffe kintu kikulu oli eyo weeyita mulokole naye abantu olukulaba ng'osonze bagamba mulokole wuuyo mudduke kakati abakristo b'omutta mulokole abantu bali eyo bayita balokole naye nga okusanga mulokole waakiri osanga embwa eyalaluse mu kkubo mulokole yafuukira abantu obuzibu so ogoba abantu mu kyaki ogoba abantu mu Kristo waffe ogoba abantu ku Kristo mulokole gwekakkanye mulokole mulongose ebikolwa mulokole mweyise bulungi mu bantu mube kyakulabirako mwagaze abantu ku Kristo wammwe kati Sande jja ne bw'otaddayo ne bw'oddayo kyonna kikola amakuneze kyemmanyi Katonda akwagala ali wamu nange era Katonda nkimanyi nti ye yantonda ali atambulira wamu nange naye nze kyessaagala nti okulokoka tebakukaka okulokoka olina kwesalirawo mu mutima gwo bangi beeyita abalokole naye nga baalokoka kungulu nga munda emitima gyanjaba mulokole aye bakakundiga weevale nnyo abba kabbo kakwatamu kati nze kansigale nga
ndi mulokole ate nze kati ndi mulokole mu mutima naye ate kungulu siri mulokole ne kungulu ogenda kuba omutima gwe gutandikirwako eddagala lisoka ku mutima webale nnyo kati nze saagala neefuule amanga ago nga sinnatuuka kutereeza mutima gwange neefuule ekyo kyesitayi mbumbeere nga nze ŋŋambe nalokose bannange aleluya simanyako nedda sinnaba kulokoka wadde nagenze mu kyaki nagenze okusaba nagenze okutendereza naye saalokose wagenze kusaba kuko ogera kukona katonda mu ngeri eyo webale nnyo naye nga saalokose era omukyala yambuziza waki toyatula ne mugamba sijja kwatula kuba sinnatuuka kiseera kyatula omwana omuyonsa ku bbeere n'ayonka n'atuuka okwabula n'atuuka okuyimirira nga tannaba kwatula kigambo n'ekimu oluvannyuma ennyo amala okusengeka ebigambo byali yatula atandika okwatula abantu bebazeeko wali abantu abatuwa ebintu mu kampeni yaffe ya Village Basket abatuwadde ebintu ebisembyeyo bannanga abantu mwenna ababeera eno ne mutulaba ne mukwatibwa mwoyo w'omutima gwammwe ne mukkiriza ne mukwatibwa mwoyo w'okwagala mwoyo w'ekisa tweyanziza nnyo tweyanzeege bannange temujjanga okwo mubeereneyo mwoyo w'ekisa buli kimu kijja kwanguwa naye buli woolibeera ng'olina emigugu wansi w'olulimi lwo aga Katonda buli kyokola na bw'oliba oyatula kigambo Mukama talikiwuliriza waawo gwe alina ekintu kyonna kyolabanga ku sayidi tekyakola mugaso oyina saati kagatto ka lipstick ka gomesi ka faliso bulangiti menye kindekeki tulina kampeni ya Village Basket omulundi gwaffe ogwasoose kampeni eyo yagabye ebintu tugabira abakyala ababadde babyetaaga tulina ekibiina kyaffe tetusinziiramu kyabakyala 15 olwo we tusinze ntusaasaanira abakyala abalala bonna osobola okugamba nti nedda paasi zino nkadde amasowaani gano sikyagakozesa gamaze ebbanga tegakozesebwa ntebe buli kimu ekintu ekisobola okutambuza obulamu ku 0700346827 ku 0700346827 osobola tukubirako ffe ne tubikuggyako ne tubitwala tumanyi bulungi abantu ababyetaaga era tumanyi bulungi omugaso gwabyo bannaffe abamu balira ku ndagala batambula bubi tebalina ngoye tebalina ngatto kati gugo omuzimu ogukutemba n'oyokya ebintu ebyo gwandisibe olubuto lwo gwandisibe emikisa gyo gwandisibe obwongo bwo amagulu go n'emikono gyo n'abaana bo so omuzimu gw'okwokya ebintu tukukutulira ddala mu nsi Uganda gwayina kyotakozesa tokyokya tukubire essimu kakabe kaseppiti menye kindeke ki tubikutwaleko tubigabire bannaffe Mukama bawo omukisa tuyakomawo mweraba